Omanyi ku lwaki bakugaana okuwasa mwannyoko? Ate gwotafunako bwagazi bali kugaanidde ki? Bw'olaba ekintu kyonna nga bakikugaana ekitegeeza it can be. Bw'olaba nga bakugaana okunywa omwenge ng'omanya nti gunywebwa. Bw'olaba nga bakugaana okulya embizzi ng'omanya nti bagirya. Kati bw'olaba nga bakugaana okuwasa mwannyoko, era Dr. Kasatu bwe weegatta ne mwannyoko you release. Bakikugaana tokikola ekitegeeza kikolebwa psychologically ekitakolebwa tibakikugaana. Kubanga baabamala budde bwa bwereere. Kubanga tojja kikola. Kyova olaba tetugamba nti Abayudaaya baawakana obutafuuka mayinja. Katonda yabagamba kunu hijaratan au hadida, nti mufuuka amayinja oba ebyuma. Naye olw'okuba baali tebasobola kufuuka ne bwe bakyagala, tetubaga nti bajeemera Katonda. Kyeyalagiranga tekikolebwa. Kivula Abaganda bagamba bw'ayagala okumalirayo akugamba nti ne bwe weebuuka. Nti bw'okikola neebuuka. Waliwo asobola okwebuuka? Abakutegeeza nti tekikolebwa. Kati muganda wange njagala tukkiriziganye mu life nti abantu banyumya ekyoleeta nti la ilaha illallah. Eyo ya ddiini. Senga ye yali ewasa baligambye buli musiraamu awase. Naye bagamba buli musiraamu afunye ssente awase. Ekitegeeza nga la ilaha illallah si yewasa muganda wange. Kankubuuze. Bagisasula amahare batuleetere baseeka. Omuwala senga agamba nti amahare nti ansomere la ilaha illallah, yawula okusiramuka nga amahare kusiramuka n'okusoma la ilaha illallah. Kubanga oli gwe twogerako abadde mu Isiraamu naye ng'ogamba ayogere la ilaha illallah, byawukana n'oli okubanga ayingira busiraamu. The question is mutuleetere baseeka. Omuwala ayinza okusaba amahare nti njagala agambe la ilaha illallah. La ilaha illallah eba zikiri, ate zikiri mulimu empeera. Ayinza okuba ateebereza empeera eziba mu kikwogera ekigambo ekyo. Shekibuka oba kwali Dr. Kasatu. Dr. Kasatu. Amiru oyo kwali waliwo zikiri esinga Kurane? Teriiwo. Gwokimanyi nti Kurane ekweyimirira bweyimirizi kuwasa naye tefuuka mahare. Era nabbi gwe yagamba nti musomere Kurane nga bw'oligafuna oligamuwa. Katusoma Kurane ekweyimirire bw'oligafuna oligamuwa. Just kweyimirira. Omanyi kye bayita security. Oli bw'alekawo security aba asasudde. Sheo oyinza okuba olina keweerabiddemu. Nkaliwa mukwano. Tekwali kweyimirira, kwali yamugamba bw'anaagafuna agamuwe. Hadisi bwe ggwayo. Korani yamweyimirira bweyimirizi. Naye nga bw'agafuna alina okugamuwa. Bwe kiri ssebo mu hadisi. Mugisome mugimaleyo. Obadde olowooza otya? Badde okugisoma. Okay. Mujinoni simakaageyo muddi mbadde manyeso ekurani solo either empeera ezigivaamu oba nayo yennyini amahare gaweebwa kintu kiri kaini. Omukazi kyajja okusobola okuzzaayo senga aba azagadde okwabukana naawe. Era bw'akusaba hijja kiba kitegeeza nti bwe mwawukana nga tubalamu essente za hijja. Awo abamanyi baawukana twawula tusaba by then oba current. Hijja ya current eyo njawukana mujja gisoma mu miyango gya figi. Leka kuntwale naye ekikulu kya byonna la ilaha illallah tetugatta mu ishu gye tulimu. Kubanga omukyala yali tanoonya imaamu mu kufumbirwa, naawe wali tonoonya sahabiya mu kuwasa. Bwe tugamba nti abantu abalina akakwate kebenkanankanamu kitegeeza nti ekeddiini si kye tubala, ekyo kyo kitugatta ffenna. Nga bwe nkugaa nti wali student mu Uganda naye nga toyinza kutuulira mu ssomero lyotaali gye salingamu. Ng'oza ni mu Uganda njagala kukolera buddo nga tiwali gye salingayo.
No, the question is, nze Dr. Kasato nyine enkole yange nenjagala kubuuza gwe. Nze enkole yange bwe mba ntambula mbeeramu ne ssente ezigula etikiti ku nnyonyi eri current kuba bwensimbula nti njagala nyina olugendo saagala kudda mabega bwensanga eritezze aga nti oba nkya oba ndirenze sidirengako naye mbeera nga nti bwentuuka ninsangawo any flight I buy a ticket kuba mba sigenda kudda keniyanga njagala genda tompoleza ebyo I want to go era wensanga nti ate first class nga I go with that kaga nino kubanga netegese okuba nti eno bwetajja I want to go. Kakati the question is omuntu bwava wano okimanyi nti waliyo ennyonyi zigenda kusimbulira ku ssaawa yemu nga zonna zigenda mu America sibo kiri olinnya gy'osangawo oba gye wabuukingako ate mugenda mu America kati ogenda mu America la ilaha illallah gye wabuukingako bye bino ebibagatta nti kundi tujja kusinkana ku nnyonyi flight namba bweti ne bweti kati gwondeetera nti flight egenda mu America no flight gye mwabuukinzeeko gye muba musuubira okusinkanako kati kyentegeeza gwe n'omukyala munyumya ebibakwatako mmwe nga mmwe mu life yammwe si la ilaha illallah ya Katonda buli omu agitoola lulwe muvaako waliwo gwe nga eyiyo si yeyiye Dr. Kasato gwe la ilaha illallah wagitoola ddi mbuuza ekibuuzo kimu wagitoola ddi yakuyingiza obusiraamu gwe la ilaha illallah mbuuza kimu Dr. Kasato wayingira ddi obusiraamu kati gwe totola shahadu ng'oyingira kati okimanyi wali wagitodde olwaleero nga yeye muyingiza obusiraamu gwe nga sijja kuyingiza obusiraamu la ilaha illallah zaawukana ono yiye ndala gwe yiyo ndala kati gwoba onyumya la ilaha illallah iyo togimyanga eyayingidde nadde mwagitoole nedda njagala Kasato agwa mukulu mauludi yuladu ala fitra andi kyembuuza baganda bange kyendiko mukitegedde nti la ilaha illallah eyingizizza ono obusiraamu Kasato si yamuyingiza obusiraamu kati tebasobola kunyumya ku la ilaha illallah kyekimu omusajja bagimutooza ate naddala mu abasomye eddiini mudda ku musajja oba mukaramojjo n'oyagala ogimutooze mu Luwarabu oyagala la shahadu allah musajja wotto kalanolebira ddala nga atawaana ne la ilaha illallah gwe wayingira without la ilaha illallah byawukana la ilaha illallah gireke yo ndala naawe okirabye nti omuntu asobola okubeera omuyisiraamu without la ilaha illallah nga gwe wennyini omulala nga yokubeera omusiraamu la ilaha illallah ayagala kumbuuza Dr. Kasato gwe bakukomola oyingire obusiraamu oba bakukomola bukomozi bankomola bukomozi kakati gwe onyumye ng'omusajja yayingidde eggulu obusiraamu n'agenda ne bamukomola n'amala n'omwezi nga teyeegatta na mukyala we ng'ali mu nkutu gwe tokyajjukira gwe n'omukojobo gwe gwakuwonya temuyinza kunyumya mwenna byawukana ebyo Dr. Kasato si bye tuliko bwe tugamba ebyaffe ebitugatta ebibi n'ebirungi tuba tutegeeza ebiri mu society nga tuweeyinga nti owuwa akulidde London owanga akulidde Mukono kati kizibu okugatta emboozi Minisita Kahindo Tafiire taliko ku mukolo nga neiba wange ampise eyo ku farm nga mutabani wa Kahindo Tafiire awasaayo Dr. Kasato owulira Kahindo Tafiire we yasituka okuwa speech yaga nti neewuunyiza Katonda kale oba omwana wange yasisinkanawo omwana wammwe
talina njogera nkuleetedde biri mu karenti. Dr. Kasato naawe waliwo bw'obuuza nti gundi yagerunga nti yamusinkanyeewa tokibuuzangako kituufu kati lwaki oga nti oli talina njogera anti nze lwakwasikisa ku muzindaalo nkyesirikira naye tugende mu maaso kati oyinza okyogera naye era bw'obaako ne munno bw'obeera nayisimabuuza naye kati obagamba Dr. Kasato obaga nti nze nawasiza omuwala e London siba kiri obuuza Semairi nti owaayi akasajja kalika omuwala kamugjeewo we London tomubuuza Semairi oyo mubuuza she yamufuna atya kalekanyolofeyayimiraga nti ensingi tidde mutabani wange yalaba atya muwala omweno yonna gyenzize nga bwe mufaanana kubanga bo bekkalica yaabwe Dr. Kasato abo bo bwe bato era bw'obeeranga n'emikwano ogezangako nnyo n'obeera n'omukiga obeeramu mu mikwano gyo nga mulimu omukiga yakubuulira ekintu nga bwe kiri talumamu